Jajja mumwongere engalo. Abataka abakulu b'obusolya baatindiga olugendo lw'e Namibia okulaba ku Ssaabasajja Kabaka ali mu kujjanjabibwa batuuyanidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire bo bennyini lwe beeyitidde Bulange Mmengo bwe basabiddwa okunnyonnyola olugendo luno kyokka ne batanula okubyetooloola. Omutaka Kyaddondo Mbuga era mulakasirye ow'ekika ky'Envuma era nga yakulembera mu banne mu lugendo luno yavuddeyo okuttaanya ku by'olugendo lw'e Namibia kyokka katono abuleko eky'okuddamu. Tugenda kudda tubanyumize naye kye tumanyi era kye twajjayo Ssaabasajja Kabaka gy'ali ekyo twakimanya. Ssaabasajja Kabaka ali luddawa Namibia era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda. Naye tulina okwebuuza kungi, tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala, si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono. Abataka bataano beesitula okugenda e Namibia kyokka ebintu ne bibatabukako era eyo gye baatuuka ne bakwatibwa ng'Omutanda tebamulabyeko. Olunaku olw'eggulo gavumenti ya Namibia yafulumizza ekiwandiiko ekiraga nti si baakuzza bujja visa eya Ssaabasajja Kabaka emukkiriza okubeera mu nsi yaabwe oluvannyuma lw'ennaku 9 okutuuka. Omutaka Kyaddondo abuuziddwa ku nsonga eno n'ayanukula bw'ati. Ne tekisoboka bwe kibaayo eyinza kubeera nsonga ndala. Ffe nga abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja Kabaka e Namibia akola ki gy'ali. Wabaawo embeera efaana bw'etyo osanga ebaddewo nga tumaze okuvaayo. Omutaka Kyaddondo era abuuziddwa ku butakkaanya wakati w'abataka ekyaviirako abamu okusalawo okugenda e Namibia abalala ne batakiwagira. Mu kwanukula Omutaka Kyaddondo bw'ati bw'ategeezezza. Guwa abakubiriza yogera birala, administration y'Emmengo yogera birala, ndooza tukozesa omukisa guno abazzukulu babulire n'ensi yonna. Sijja kwogerera muntu n'omu kyekisooka, naye ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka. Kiwandiike ne miniti osobola okugifuna. Ekyo tekiriiko kubuuza. Abataka bayinza okuba tebagoberera mitendera, naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era ne tukola ki ne tutuuka. Twakomawo ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe. Mu kiseera kino abantu ab'enjawulo bavuddeyo mu ngeri ez'enjawulo okubanja beende nga n'abamu bayiiyizza n'ennyimba. Omutaka Kyaddondo akubye ettooki mu bigenda mu maaso wakati mu bantu ababanja Omutanda. Ennyimba gye ziri tugenda kukwatagana ne bannaffe bwe tuddukanya ensonga eno kuba gye bali twogerezeganye nabo ti abazzukulu baleeta ennyimba ezifaana bwe ziti bannange tugenda kukola tutya. Ndowooza amatikkira gagenda tukira tujja kuba tubannyonnyodde. Kinajjukirwa nti abataka bwe baali bafuluma eggwanga ku kisaawe Entebbe bakakasa bannayuganda nga bwe baali abamalirivu okudda n'amawulire ag'embeera y'Omutanda mwali. Omutaka Kyaddondo assiddwa ku nninga ategeeze Obuganda n'ensi embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu. Ssaabasajja tetwamulaba, tetwasobola kumanya ku mbeera ya bulamu bwe. Twagimanya kubanga e Namibia waliyo bangi be twayogerezeganya nabo era ne batukakasa nti newankubadde tusobola kulaba Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu, ali mu mbeera nnungi era atereera. Ekyo twakimanya. Gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira kubanga yakikakasa nti okubeera kwa Ssaabasajja e Namibia ekumanyi. So ekyo twakimanya era tusobola okukyogera ne tukibuulira abazzukulu nga bwe nkibagamba olwaleero. Mu mbeera y'emu Omutaka Kyaddondo ayogedde ku bye baayitamu ne bye baafunye mu lugendo lwabwe olw'e Namibia. Gye twali tulaga si ffe tufugayo, n'eri eriyo ab'obuyinza abakola ki abafugayo. Twali tetusobola kumalayo mitendera gyonna egyo nga tetunava eno. Era ate ka mbabuulire ensonga ezaatwala abataka zaalimu okulaba Ssaabasajja Kabaka, naye si kyekyo kyokka, zaalimu n'ebintu ebirala bingi. Mwalimu n'okukakasa mmwe abaali babuusabuusa nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia. Ekyo tusobola okukibabuulira nti akola ki? Ekyo twakituuka. Mwalimu okumanya Ssaabasajja ddala bw'aba ali Namibia ali luddawa. Ekyo twakimanya era kumpi twakikola ki? Twakituukako. Mwalimu n'okumanya nti endera egiraba Ssaabasajja okutuuka awo gyenkanawa twagimanya. Singa tubadde bakuddayo enkya twandibadde emitendera tukola ki?
tugimanye era nga tusobola ogigoberera. So kiri kyekyali ekyenkomeredde naye tekitegeeza nti tetulina kye twakola kye twafunayo oba tetulina kye twamanya. President Museveni mwemu mu nsisinkano n'abataka yabagulira ettaka ku Bulange Plot 1 ku buwumbi obukunukkiriza 6 ssaako okubawa ensimbi obuwumbi 55 okuzimba ekizimbe gali kwoleka ekinaatuumibwa Lwattamu Building. Omutaka Kyaddondo ayogedde ku nsisinkano zaabwe ne President Museveni. Twagenda wa muzzukulu ekyo tekiriiko na muntu ayinza kibuusabuusa. President omutuba ffe twagukola ki? Ffe twagumuwa awo mu Bulange n'ebifaananyi bikyasobola okukola ki? Okuvaayo. Ekyokubiri, okugenda kwaffe wa President kwali tekukwatagana na kugenda wa Kabaka. Twali tuli ku nsonga ndala zitwatandika ne President zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo. Bwe tuba twayogera ku nsonga endala tusobola okuba twazoogerako naye kyatutwalayo tekyali nsonga yaki ya lugendo nedda nakatono. Ebigambibwa nti President Museveni yabawa ssente okugenda e Namibia, omutaka Kyaddondo akyegaanye n'agamba nti zaava mu bazzukulu. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.